okuyambako okutuusa obuweereza mu bantu Bassentebe ba district ne meeya b'ebibuga olwaleero baweereddwa emmotoka empya nga zibakwasiddwa minisita wa gavumenti ez'ebitundu Rapheal Magezi ku kisaawe Kololo. Minisita wa gavumenti ez'ebitundu akiikiridde Ssaabaminisita yeebazizza Bassentebe bano olw'obuvumu bwe boolesezza ne baweereza mu bugubi. Abakulembeze baffe olw'obugumiikiriza mbadde siraba kwemulugunya mu bo nga bakolera mu bulumi naye kyemanyi kati emirimu gigenda kutambula. Wabula asinzidde wano n'abalabula obutakemebwa ne bakozesa emmotoka zino mu kalulu akabindabinda. The PS has said is not for campaign. Actually, he's not telling you the truth. Whether you are a minister or a chairman, if you are in campaign using a government vehicle, that immediately is enough ground for you to be disqualified. So don't make that blunder. Ono era abalagidde okuddira emmotoka zaabwe enkadde baziwe basipiika baabwe. You hand them over to the next arm of government in your district, the head of that legislature, the speaker. This one is for the head of the executive. Bano era balabuddwa obutatwala mmotoka zino ng'ezaabwe ez'obwannannyini ate okuzikoleramu emirimu gyabwe. If they are found in the electoral, the government which bought them will come for them. That one, there is no mincing words. If they are used in canvassing or doing politicking, the government which has bought them will come for them. Twogeddeko n'abafunye emmotoka zino ne batubuulira nga bwe bawulira. Batuwaddemu emmotoka tugenda kulabirira enguudo, amasomero agali mu kuzimbwa, daamuzi n'amasomero n'amalwaliro. Kati ndowooza bigenda tuyamba n'okulaba ebyo ebibulamu. N'essanyu ppitirivu okulaba nti entambula egonzeddwamu kubanga ebadde tukaluubirira. Winnie Tessa Nakayinja, Agafeeyo ku Spark TV.